Abatuuze abawangalira mu bitundu by'Empererwe ekisangibwa mu divisioni y'e Kawempe bafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma ekitongole kya gavumenti kinadzi bwe kibawadde enkoko nga zino ziri waggulu wakadde k'ensimbi ng'entandikwa ey'okwejja mu bwavu. Gavumenti ng'eyita mu kitongole ki KCCM ofiisi y'ebyenkulaakulana bakugabira abantu abasoba 500 okwetoolola Kampala nga Dr. Kabanda Robinson bw'agenda maaso n'okunnyonnyola. Leero tuli wano same exercise era ne next week tujja kuba wano. In total of the season tujja kugabira abantu 500 mu 501 beneficiaries. Naye omulabo ka gavumenti guli nti gavumenti yagala abantu mukoleki mukulaakulane. Omukolo guno ogw'okugaba enkoko gwetabiddwako RCC wa Kampala Amina Rukanga atwala abalimi mu Kawempe Jennifer Kamyako n'abakulembeze abalala. Bano basoose kusomesa balunzi bano ku nnunda ey'omulembe era oluvannyuma yabakwasa enkoko ezimaze okugemebwa wamu n'emmere. Abafunye enkoko balabuddwa obuteetantala okutunda nkoko zino ng'era n'akwatibwa nti kaakumujjuutuka. Tujja basimaga nti okukwata ng'ozitunda ojja kunnyonnyola tukuwadde n'okujja mwavu olina okunnyonnyola ennyo oba z'otunze zijjamu ebitukuwadde oba era zinakujja mwavu netukyagala. RCC w'e Kawempe Amina Rukanga ategeezezza ng'eno bw'eri entandikwa era ng'abantu bangi bakufuna enkoko zino basobola okuganyulwamu. This is your capital tubawadde kati entandikwa ey'omuntu wa wansi at least esookerwako entonotono tekyetaagisa kumala kutunda ate sente ndowooza noddamu n'okaaba obwavu kubanga tubeetegereza tuna likodi zaabwe tugenda kuddamu kugalira okujjako kumuntalunga okujjako oyo anaakola obulungi ng'otunda nozaamu n'otunda nozaamu tujja kujja tukuwa ekirabu tujja kukwongezayo kukugenda. Akulira abalimi mu Kawempe Jennifer Kamya ategeeza nti enkoko ezigabiddwa olwaleero ze zaali zirina okugabibwa mu kiseera eky'omuggalo wabula ne zitagabirwa olw'enteekateeka ezitagenda bulungi. Kakati abalunzi lwaki twasabye cold room twafuna obuzibu mu covid bannange ng'enkoko zituuse tolina gw'ozitunza wakiri ozisala n'ofuna w'oziteeka mu fridge n'otunda mpola mpola ne this time batuwadde cold room egendamu emitwalo 15 egy'enkoko ku katale k'ewandegeya era tujja bayita nga tugironkinga. Babaganyuddwa mu nteekateeka eno balaze essanyu era ne basuubiza okukola n'amaanyi okulaba nga bazifunamu. Mweziri okusala mweziri miliyoni mbanga njengedde mu byekwa kwa ziri musajja mulimu na mulunzi miliyoni nnene bwe mbanga ndijje mu wiiki ennyo okujja kola miliyoni kasobola okulima ndi mulimu ennyaanya zirima n'okunaka kadde nga bubiri busaka mu myezi ng'esatu n'emiliyoni mu mwezi ogwo. Abamu babadde tebamanyi bwe bakola ssente naye buli kuzina enkoko bwe naazireka buli mwana ajja kuyiga okulunda n'okumanya nti ssente bazijja wano na wano. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.